nze yansanyusa nati omwana ate ne tugendayo ne mulaba physically ne ngamba bannange nga nali manyi tekisoboka omwana alina engeri gy'akyusamu omuggo n'azina kugambe ate musanyufu abeera mu banne abalina amagulu n'olowooza nti bali kyekimu ate nga olaba basinga n'obasinga ate nga ne vibe gy'alina nti ye yalina amagulu bali bye batalina mukama wa byewuunyo nnyo sasooka ne ndowooza nti maybe oba yafuna obuzibu ng'akula nange bwe nnali naye kubanga yatandikewo kubanga talina magulu bagamba bamuzaala bwali bw'atyo tebanyinyonnyola bingi bwe nakiwulira nasirika busirisi tebamuzaala talina kugulu era kati tulina kubuuza basista be babeera naye naye bano abaana obafuna otya boyamba abaana abo mbafuna ku TikTok yange kati engeri gyembeera nnyo mu baana ebiseera ebisinga bwe nsanga omwana ngamba abazadde ne bannoonya ne tusisinkana ne njogera nabo ne ngenda ne mbalabako bwentyo bwe tutandiikiriza mpola mpola. Do you have a home for them oba just obasigaza nga gye bali? Nkyagala era kirooto kyange okubeera ne home y'abaana abo naddala ng'eri is a musical home erimu ebivuga abasomesa basobola okutendeka abaana music naddala mu holidays omwo abaana ne bajja ne babeerawo ne baddayo ku masomero gaabwe kyenjagala kirooto kyange nno ddala Mukama akikole because ndaba omukwano gw'olina eri abaana seriously waliwo omuntu okola home y'abaana nga just akoze bukozi kutuukiriza but you I feel the love for your children you know olaba nti bw'obeera n'abaana olaba nti you relate with them olaba nti omukwano ogulina nze relationship yange n'abaana ebeera strong nnyo nti nze abaana eringa oba passion okubeera mu baana ne bwemba nga nanyiize nengenda ku ssomero nvaayo ndi musanyufu ovaayo obwana bukukyamudde onyumiddwa just like that nze abaana n'olkalaba omuntu agenda mu ssomero n'asala omwana asooka n'asala omwana owookubiri n'asala owookusatu n'asala owookuna ate tababa musajja oli kubuuka ku yali endusa essomero n'agenda ddimu yali agenda bamalawo kuba bujjukira obwana bubeera helpless bambi tebusobola kwerwanako omuntu omutima ogujjawo gukwata omwana ebbujje omwana ali mu makkati g'omwaka gumu n'emyaka 3 n'osala ayinza okuba omuntu oyo aliko kikyamu nze sisuubira nti omuntu ali nnoma ategeera asobola okukola ekintu bwe kityo olaba ne ku muntu omukulu kizibu naye ate olwokukaana akata akatalina kye kakoze kali awo just tekalina kye kasobola nakwogera bannange natidde abaana natidde kubanga kyovola n'omukyalo okwata omwana n'amuzaala n'amukasuka mu toilet byonna byewuunyisa nakwata omwana kubanga okusala omuntu n'akambe tosobola kusala nti kintu kyanguwa bwe kitukwana n'oba osala nkoko era baanaganamu nayo naye omuntu n'alaajana ate omusajja yajja yeetegesa oyo ssebo nga n'obwambe bwabwe olina buwera omuggyako kano ng'afuna akalala bwekyali era sebo nalabye mukakyala babadde mu kooti omukyala eyazzenga keyateeka n'agamba yamugwira ne balwanagana bwaye omuwala yali amanyi agenda mumusala n'azibira n'amuleka naddayo n'akima omwana omulala kati kwegamba ye omusajja oyo yeewuunyisa mukama atusaasira abaana baffe mukama okugamba abateeke mu mikono gy'abantu abalumirirwa ezzadde era nze lumu nagambako mukama lwaki abakyala banoonya abaana nga baagalirira abaana si boowa abaana ate abatabaagala be babafuna omukyala omwana genda omuzala mukube ku kiyinja amusule mu ttooyi bayagala abaana nga mutufu n'abatali babe abaagala naye nga teyazaala bagamba mukama lwaki tomuwa abaana bagamba mukama agabanga bwasanze ebintu byebuzaabuza I'm telling you kwega omuntu najja n'asanjaga abaana n'asigala nga mulamu ate ekisinga okwewuunya naye newe mu kibuga osobola ebyo ebintu obikola n'otambula naye mu kyalo tosobola nobala musenga senga nti abantu bamukubi nekyetegeeza mukama n'atamugyawo badde manyi abantu okumukolako sikiririza mu ebyo bya but kyentegeeza nti mukama n'asigala nga waali nga yaliwo nga abalungi be bagenda mama kyano kisooka n'akisala nekigwa wali nekiraajana because omuntu takutuka bukutusi asambagala n'osala n'owookubiri n'osala n'owookusatu kate wesseemu wadde kibi nze nali sikirabanga nakumpi nali simanyi nakumanya nti ebintu bisoboka okubeera naye okeyateeka yeetaga therapist
bamutwalemukko because I don't think she can even sleep. That's okay. Ali traumatized. Embeera yamusobako kati oyo gwe ky'oba omanya. Tosobola kubanga olaba ebintu nga bibeerawo n'osigala kyekimu. Mirambo ena ne gigwa mu maaso. Mukazi tumugamba akasuka obugaali bw'omwana. Kamukoleko ki? Yagaye munamukuba akagaali. Njagala kunoonyawo ku mulenzi oyo eyabuuka fence. N'amukuba mbu n'agwa. That's what I heard. Omulenzi yali ayita wa boda. Bw'alengera ng'omusajja asala abaana. Mbu n'abuuka. Abuuka fence. Mbu n'amukuba n'agwa eri mu ttaka. Kubanga taba kwa mulenzi oyo. Jjukira bali bonna bali bakazi. Era ajja bamalawo abaana b'abakazi bannange. Poliisi yandigenza okujja ng'amalawo. Ngeringa lufula. Yalibadde nga lufula. Welcome to yet another edition of Share with RKB. Hope all is well. Abazadde bonna abafiirwako abaana bonna Mukama nsaba bawe hug is very very tight because mama taata yekayinza okutegeera kyayitamu n'abo abasajja bonna nga bayebyeyebye olw'abaana baabwe. N'osaasira omukyala kubanga omwaka ogwo ogumu mu makati g'omwaka n'emyaka 3 omwana abeera so much attached to the mother. Oluusi baba bakyalinamu ku bbeere nga bayonka bwagenda n'asoma n'akomawo n'asaba ebbeere naddala abaana abalenzi nze omutabani wange namuyonsa ku myaka 2.5 ng'akyayonkera ddala ng'agamba mami tuuya bbeere n'alisaba. So Mukama awambatira abakyala abo. Waliwo gwe nalabye bambi nga faintinze nga bazzeemu okunarrating emboozi bwe yali. Mukama abagumye bazadde bannange. Sina bigambo bya bagamba binyiga kiwundu ekyo ddala. I can't say tekyemuyitamu nkitegeera sijja balimba. But Mukama yekka yasooka okubanyiga ebiwundu byonna bye muyitamu bakwana abawambaatire abambaze mwoyo w'emirembe addemu ebibuuzo byonna bye mwebuuza essaawa eno. Mukama akola okwagala kwe. So today with me ndi ne Tune the Writer ono ng'awandiika nnyimba z'abaana. Naye amasomero mangi nga gayimba ennyimba nga Tune the Writer yaziwandiise. Waliwo abaana akayimba ke baatukuba ffe ng'abazadde. Naye Tune watukuba Tune walayi. Buli muzadde alina we yeeraba mu kayimba ako. So Tune, thank you so much for okufuna akadde. Nojja n'otulako nange wano leero. Nange ndi musanyufu. Abalabi ba channel yaffe ya Ruth Karibala Wanika. Mwenna tubaaniriza. Yenze Tune the Writer bulijjo gwe muwulira. Okitegedde. Nange ndi musanyufu nno okubeerako naawe. Ndi ne superstar celebrity. Oh please, I'm just a mother. Nze tali kyansanyusizza era njagala okuwa credit oba kuwa flowers zo. Omuntu okukubira essimu ng'essimu eto girina. Essimu yavuga omulundi ogwo n'ogikwatirawo. And n'obeera so positive. Bambi weebale nnyo. Amiina. Weebale kuba muntu mukakamu. Amiina. Ate obutaba manyi abantu abasinga kasaba bakola ennyimba ne zihiitinga balina engeri gye bafuna amalala ago naye bambi thank you so much. Mukama kikubalire ate ayongera okukozesa ebintu eby'amaanyi. Amiina. Ovol nnyimba lwaki owandiika nnyimba z'abaana? Nali nkozeko n'abayimbi naye abayimbi obamanyi tebakolaganikana. Baba baagala kukola bya bwereere kyokka ate ng'amasomero gasobola okubeerawo we man available okubeera nga osobola okurunninga ebintu byo bulungi. Ekyokubiri nina passion mu baana. Passion nina abaana njagala nnyo abaana. Okubeera mu baana kindi mu mutima. Naddala ate abo abato bajobojobojoboja bansanyusa nnyo. Okay. Ensonga lwaki mbeera nnyo mu baana. Bambi. So otandika ddi okuwandiika? 2015 awo n'okujjaawo kati awo nga ntandiikiriza kubanga namalira senior sex yange ku St. Lucia then ngenda ntandika okusoma naye nga bwe nsoma nga bwe ntandika okukola kati nakola oluyimba ennyimba ezimu kuzaasooka luyimba lwa St. Mary's College Lugazi baluyita omwana wa Muteesa lwali lwakola bulungi nnyo wanga omwana wa Muteesa nenzijanga nkibuildinga nenzija nemba oluyimba olwali olw'amaanyi nnyo lwebayita yagala ekikaakyo lwakuba nenzija bwe ntyo paka kuwasomerawa paka wano we tuli. Wow. Okuva mu primary ng'owandiika? Nedda natandika okuwandika nga ndi mu secondary. Primary nali nnyimba buyimbi naye era nga mbyagala nga nkiwulira. Nali nga mpuliriza ennyimba z'amasomero ennyimba za Mwami Poosaako oyo nga nziwulira. Senti bali ku ddembe senior secondary school ebyo. Kati passion nejjanga ekula ate nga nange ku ssomero era ndi muyimbi.
kuba nali muyimbi ebyaddala ne just kati na concentrate nga mukuwandiika. Okuyimba kwakusomesaako? Nnyo. Bursaries? Mu class ki? Mu O level. Ku star esejjeza. Nali muyimbi ebyaddala. Ekyo vola nange kati bwensanga omwana nga amanyi okuyimba ng'omukwatirako. Ate sigaba hafu nkufunira full bursary paka P7. Sofa kati ndowooza nina abaana abalinga mu 10+ nga bali ku bursary za music full. Bakuzaala wayi? Muduuma. Muduuma wano kumpi Muduuma wano kulwanikiya bannange. Mama ne taata gyonna gye bali? Taata yaliyo, mama yafa. Mama yafa yonkana ki? Yafa ndi mu P5. Kyakuyisa kitya? Munaye nze nga nze omuntu tekyampisa kuba nali simulabangako. Actually namulaba omulundi gumu mu bulamu ate era namulaba sinza ategeera ennyo ekirya okuddamu okulaba ng'afudde. What happened? Lwaki twali naye? No, twali tubeera na step mother. Yali yagenda yatuleka tuli batonoza yandeka njavula. Bwe nawulira obulamu bw'okula ne step mother bwali butya omwana omulenzi? Bwali bwangu naye mbadde nsaba tuleme kugenda. I can imagine. So ne primary yonna n'ogisoma maama tomulabanga nako P4 baga maama afudde. Nakati simanyi bw'afaanana. Simanyi bwe yali afaanana kyekyamazima. Tomanyi mukwano gwa maama basically? Simanyi naye bw'ongamba okuguwandiikako ate nsobola. Ogufumintiriza oguli affe nga tugunyumya. Kulira abagunyumya kati nawandiika oluyimba bayita omukwano gwa maama nga bw'oluwulira. Naye oluyimba lulungi abamu lubakaabya n'obbakaabya naye nze nange nawandiika buwandiisi naye nga sibimanyi. So primary, what was your best subject? Primary nali nkola nnyo SST. Naye anyway nze nali subjects zonna nzikola. Nali nkola subjects zonna. Abantu abasinga balowooza ti Kasamba beera nga omwana ali very active mu ebyo byakuyimba kuzina ku ssomero asereba nnyo mu by'okusoma. Kati ate nze nali musajja mugezi. Nze primary yange nafuna first grade, secondary O level nenfuna first grade, A level nakola science, nze nakola PEM and I was the best science student ku St. Lucia High School Namagoma. Bursary. St. Lucia yana bampa bursary mu A level nensoma. Guni challenge zibira mu bursaries omwana ndanga oli ku bursary. Tewali nze nganze sizifunanga mubuzi. Waliyo amasomero agamu agateeka ku baana embeera oli ku bursary ne bakulangira naye nze making sure essomero mwe ntadde omwana ndiyesiga nti ligenda kumuwa abeerewo comfortable paka kumalako nga tebalina kye bamugambye. Kati nina essomero bayita Crimside Junior School eriri ayimba oluyimba lw'abasomerawa. Ninayo abaana kandi waliyo Shiba, waliyo Zoe, waliyo Alisha, Zoe Muton. There is that girl alina amaaso amanene. Zoe Muton. Waliyo Pretty Rahma, waliyo Alisha, waliyo Miracle n'abaana balala bangi bonna bali ku full. Tebasasula ate essomero liri free nabo. Yes, kubanga they are doing a tremendous job by recording enyimba ezo ne babeera mu video just like that. Abantu basinga sabera ku bursaries naddala abaana banaka pressure kaba basaako tulina okuperforming obulungi. No, of course kati olaba omwana essomero lyonna lyofuniramu omwana bursary olina making sure terimuggyako kintu kye kyakusoma asigale ng'asoma ne banne buno obudde bwa bino byakola bubeerawo era bubeera stipulated mu timetable. At this time balina okuba nga bayimba, at this time balina okuba nga bakola kino. Kati ye masomero era neriri ery'ebuloba erya Smiling Star neririko bali abaana abayimba ennyo those two girls era nabo awo niyo abaana balinga 6 bonna bali ku full bursary naye era nabo basigala basoma. Nga tuzeeke mabega wali woga nti watandika okuwandika mu senior 4 senior 3 senior 3 awo 4. Yes, wafuna kasente oba byali bya thank you okajjawa kati kankubuli bayina ekimu ku byangu bakuwandikira abayimbi twawandikirako omuyimbi w'amaanyi mu ggwanga lino. Nina producer wange era kyemanya ajja kukalaba kano ka video ne tumuyita ne tukola oluyimba pima ne lumunyumira najja n'alurecordinga ne luggwa n'atuwa emitwalo 7. Akati nze ne producer bwe basa tukitundu. Wow. Twawulira nga tufa okuva olwo abayimbi n'okita nemba n'aba nze mbalira n'abayimbi nakugamba bano ekyo ne tutule tuwandi wakowa leka
kamere mu masomero. But bwoba wandika n'owulira nga gena kuba hiti oba just obugamba kangese. Tosobola kuwandika n'ogamba oluyimba lugenda kuba hiti. Ekintu ekyo simanyi oba kyabwa Katonda oba kiki kijjabuzi. It just comes. Oluyimba ne weekanga nga luyiseewo. Yes. Kyovola twekanga n'ennyimba ezimu engeri gye ziyitawo nga tomanyi. Kubanza oluyimba lwayagala ekika kyo. Nasooka ne mala nalwo omwezi mu ssimu. Nga sinnaluta ka video konna. Kati nengenda ku YouTube okwo kwaliko ka video akalina ebikanga bigenda biyitawo ebiti. Nenkwata nentemamu bupaati. Mama, wayitawo essaawa nga 3 ng'abantu bakola challenges mu luyimba buli omu mu kika kye oluyimba ne lufuuka lw'amaanyi paka nakati. Naye nze saamanya nakumanya nti lugenda kuba lw'amaanyi. Yes. Kati kalwero lwawasomera wanekanga lwekange nga lubotodde. Abaana nga batuyekedde. Abaana babayekedde. Tuli bulala. And like baby inspiring okuwandika ennyimba. Munaye no, basically nze mbeera nnyo mu social life y'abantu kati manye ebiba bigenda mu maaso ngoberera nnyo kati ebiseera ebisinga ngoberera nnyo ebigenda mu maaso kyova laba ebiseera ebisinga mpandika nnyo n'ennyimba nga zikwata nnyo ku bintu ebiriwo. I'm always inspired by current situations ezo eziba ziriwo n'obeera nga ekintu okiraba n'okiwandiikako. Okay. Yeah. Ate bw'otunulamu olaba nti ofokasinga nnyo ku Buganda. Why? Ndi musajja Muganda neddira mamba. Ekyo kimu ekyokubiri amasomero gensi gendimu agasinga agamu genkolera amasomero g'abazira mbazira bawangula Ntanda ninamu amasomero nga 6 gonna ngakolera kati ebiseera ebisinga oyinza okulaba nga olimba luvuddeeyo okitegeera. Kati nnyimba zo kati St. Mary's College Lugazi isomero lya Wakitiibwa ye Deputy Ssekiboba atwala essaza ly'Ekyaggwe kati osanga oluyimba era nga luvudde era bateweewuunya. Ekirala amasomero genkoleramu agasinga gali mu Buganda. Challenges kizosangayo mu kuwandika ennyimba bwe zityo? Bwe zityo wano naddala mu mikolo abaana bagenza okuyimba ennyimba ezo bannaayo babeera ebikono. Niwala watali bikono. Simanyira kumanya. Siyonene ebikono. Mutuuka ssebo ku mukolo ng'abantu balaba abaana ate kati nze nina engeri gye njagalamu ennyo abaana abato wenda banga batandise obbalumya nze ntambula butambuzi n'envaawo kati omwana omuto ekiba kikumulemesa okugenda wali just ayimbiremu abantu aveewo agende 5 minutes only omugenyi oli tezimusala atuulewo. Kati yesterday twabadde ku mukolo nga nina amasomero agalimu olwo oluyimba lwe twakoze olwa birthday 20 kati nze mu ndaba eyange ndabanga n'omukolo muba muguyambyeko nti amasomero okujja okwekuŋŋaanya awo nga mangi nnyo bwe mwegatta mu ddakiika 5 ne mukola abantu 25 it is better. Naye ng'olaba oli alwana baleme kukola ki wabadde akaana akato ddala kaamiira. That's so cute. Ne mama ne mulaba ng'anyeenya omutwe. Yes. Kati abaana ngabo b'obaluyisaawo bano otandika okuteekawo embeera baleme kugenda wali ku stage mba sikitegeera lwaki obeera okikola. Anyway abantu babeeramu naye n'amasomero gaabwe nga ayagala ayiseewo erirye. Balina bafunira wena bw'ofunirawo singa essomero lipresentinga mu maaso ga kyuti oyinza okuba gwe tolinawo. Anyway kati ekintu kisinga okubeerawo visibility bantu kumanya nti oluyimba tuni ye yaluwandiise kubanga ennyimba ezo kati ezisinga ennaku zino kati abantu at least bagenze batumanya naye teberezaamu omuwandiisi gwe batamanyi nako yadde ng'aleese abaana era baabaddewo awo ne batayimba naye nga Katikkiro asobola okujjasi okugamba eddakiika 2 abaana bajje bakole ki bayimbe bagende. Ekintu ekyo nkisaba era abateeka emikolo bambi bakiteeke mu nkola. It looks very bad kuba abaana ye Buganda y'enkya be bagenda okubeerawo ate nga and baffe twatusuubira nti ba baby because baby relating ne ba baby banne you know abaana bajje bayimbe ne bwe kiba kyetaagisa bagambe nti tutaddewo essaawa nnamba y'amasomero kujja kuyimba at least agomanya amasomero 10+ gazze ne gayimba in that time ng'omugenyi waali tewaliwo nsonga ebeere tupakusa mu mukolo bwe gutyo nsaba busabi. Kamwana omuto bamaze ne babakkiriza abalala baabaganye naye ffe twaggaddewo omukolo munnaaye ne gugu naye naffe ebikokola zaabaddeawo mwavuddeyo omusaayi gutiiriika twavuddeyo beera tulina ebiwundu nga feesi zizimbye ate nga tewali ssente nti mulwanidde ssente tewaba naye nga omuntu just afa bufi kulaba nga temuyimbye naye abantu bwe batyo naye nze omwana omuto oyo yaba nnuma olaba akaakaana kakulembedde layini kali awo n'ogamba nti ate mumuddeye nga ne Bayibuli egamba abato baleke bajje gyendi
wow. Nakikola bwatyo. So ezo challenges zokaze tusanga mweze nyimba na ddala ezaawa neza Buganda mu mikolo abaana babaleke bayimbe. Abantu abasinga balowooza nti olina Oluganda ku Paul Saka. Nedda. Munaye mulaba bulabi nange. Mulaba bulabi naye nga mwagala nnyo. Just know he inspired us a lot. Naddala abantu abali mu mweno area y'amasomero. He inspired us a lot. Kulaba nga tumuyigirako ebintu bingi. Kituufu. Okay. Fena tujje eno ne tukyusa naye at least tuba tulina kye twamuyigirako. Okay, talking about bursaries, how do you get them? No, amasomero ago nina amasomero genkolagana nago nga gammanyi nti bwe ngamba nti oyo mwana mulungi aba mulungi. Kati bwe mbagamba ate ba directors bareactinga positively era mbebaza bwe mugamba nti kati oyo mwana njagala tumuleeta awasome agamba it is okay. Kati oyo kati nga gundi ani na Jemima omwana okugulu nze bwe namulaba nakubira nina director w'essomero bwe nakubira ne mugamba omwana ono ngenda muleeta era ngamba it is okay. I'm full bursary. Full. Wow. Paka P7. Wow. God bless kati you. Tomanya ne secondary izo kutuuka ngati waliwo abalala abakola kila bamutwala. Yenze kintu kale eyo attachment yenina ku ba directors yetu yambye okubanga abaana basobola okuzifuna bursaries ezo. Kati ono omwana Jemima tayimba azina. Why did you pick her? Of course talents zibazanjawulo. Waliwo omwana ayimba, waliwo omwana azina. Okay. So dancing is also talent and it can take you somewhere. Yeah, true. Nina abantu bemanyi kati nga Valentino. He's just a dancer. You know? Naye afuluma n'atendeka n'abazungu. You know? Ategeka ne camps abana ne bajja. Omulala. Agenda kokuzitowa nga takyasobola kubuka mu bbanga. Valentino sala omugeji. Olya nnyo anko. Alwe nali naye nga tuli mu kampwe. Yes. Nabatuni sigenda kulya lanchi. Banneetaaga okuzina naye njagala akabuto kabeerenga kakoma eno n'omugamba olimba. Okitegeera. Ate okugeja sina mmere. Peace of mind. Ayinza okuba kati waali wayagala okubeera. Ne kati omuntu ngoyo wabanga azina n'afuluma n'atendeka n'abazungu n'akomawo. Mbaga ya gundi. Kabaka w'ebusolo. Weebale nnyo. Yagenda n'azina. Can you imagine? Kati buli mwana abeera n'ekitone kyanjawulo. Omwana wabanga dansa naye asobola okufuna omukisa omusomero obwereere. Yes. Ale n'ekirala omwana oyo bwabanga abatambula ogenda ku ssomero nze nakitunamu ne ng'abambi atambula akabeere mu kisulo waakiri ng'ava wali najja mu kiraasi. Yes, n'amala n'addayo. Batanga okutambula nze olaba omwana buli wabanga agenze mbampira n'amaziga gaagala kupitamu. So yensonga lwaki ye twamututte. She's a very good dancer ate nga she's a jolly girl. You know? Kati abaana bano okubalonda bafunye bursaries. Kiki osinziirako? Busobozi bwa mwana talent wise. Okay. Talent wise. Kubanze nze basically ntunula nnyo ku talent yawe. Omanyi ennaku zino e Uganda ensoma eno gye tulina wano eno teyamba nnyo mwana. Ekisooka emirimu gy'abantu abasomye mitono. Ekirala abagirimu nabo bantu bagumu. Abalala super glue batudde. Omwana yagenda n'atandika obbayisaamu awo eggaali ku TikTok naga dawusi. Okuva lwe natandika lwe nazaalibwa nkulaba oli ku leediyo ovaawo ddi. Omulala akwatemu. Kati abaana abo engeri yokka gye tusobola okubayamba kwe kubanga balina ekintu ekirala kye basobola okukola ekitali kya mu kiraasi. Yes. Osanga omwana nga muyimbi mwe chance ayimbe. Bosanga omwana nga muzinyi mwe chance ayimbe. Bwapanga muzanyi wakapiira abazanyi bakapiira essaawa zino basasulwa. Nawulidde ne gavumenti egenda tandika obbasasula. Kati omwana abanga muzanyi wakapiira gwe n'okamulemesa ng'eno emirimu gy'abaasoma ate bagitutte oba omukotogedde. Nabo batunulira abasambi omupiira. Basically badde ngenda tandika butandisi. Tandika okubafunira n'ab'amasomero kubanga omwana yenna ng'alina ekintu ky'asobola okukola aside. Abawanjawulo. Kati bwabanga omwana owange nga Kalibala kirina obusobozi omusasulira school fees ne kati tune the right omulabye ali talented newanga soomwa bursary mulungi nnyo. For real? Nze nina abazadde nga basobola osasulira abaana baabwe fees naye nga bali ku bursary lwa nsonga omwana alina ekintu kyakola ekiri extraordinary. Yes. Kubanga ffe tetutunulira mbuba tutunulidde muzadde atalina ssente ekyo ate kirala. Naye tutunulira mwana ono kikyasobola okukola kiki tusobola okumwongerako. Kati nze galina abaana abo oyo Gabriela oyo ayimba Juliana gwe yamiitinga. Yatuuka okukwata Juliana amunoonye alaba omwana
kati omwana oyo singa teyaweebwa chance eyo ey'okujja yali munoonyeza teyandifunye byafunye kuba kati essaawa zino amasomero agatandika omunoonya nga ye ne munne oyo Favour baali mu P5 P6 n'amasomero gabalwanira bulwaniza aga secondary batekinga on. Can you imagine kati kugambye nina amasomero galinga 10 ku list buli omu ayagala baana kati nze nina okugamba bannange bagende wano ate nga bonna mbaagala wamu nga bali bamu okubeera nti oba osobola okuba accessing at the same time n'okusigala nga beeyongera essomero lyonna eryagala abaana abo era ne director namugamba tube tutugenda okukyuzingira abaana abo essomero tufune essomero nga tutwala bombi ate nga balina buli kye tubadde nakyo wano ku ssomero nga abaana basobola okukya accessinga microphones ebivuga biki basigale nga bakola ki beeyongerako bweyongezi ng'okimanyi mbulu n'ennaku zino omwana asobola okuba nga ayimba buyimbi na nnyimba zino ezitali zize bana abaana bayimba live band abaana abo bafuna gigs zaabwe zitandikira mitwalo 15 ng'akoze 2.5 hours kyokka nga oluyimba si lulwe omwana akola a week akola ennaku 5 buli lunaku akola emitwalo 15 awamu toto in a week gye mitwalo 75 bamuvuga paka ku venue paka waka akola 2.5 hours omwana oyo ddala abeera takola asinga nakola mu office asinga omusawo we Uganda asinga omusomesa nkugambye awo omwana awe tulina asinga office messenger bulungi nnyo ate nga ye takola nnyo akola 2.5 hours sawa nyamu akola bwanyumirwa naye wali omulimu gw'okola ng'okola tonyumirwa ng'otuusa mukolo kati nze njagala awo nze wentunudde olaba omwana asobola kukola ki kati tulina omwana omuto eyo akuba ennanga Fenon ali mu P3 muwala wa producer Kiwuuwa naye atandise okuba ennanga olwo atandise okuyiga ennanga erimu wa basali kati atandise okukubira banne mpola agenda akula kati omwana ng'oyo oba olina kyomwongeddeko kubanga omukubi w'ekivuga era naye asasulwa ssente nnyingi abaana ennaku zino bagaggawalidde ddala kubivuga omukubi w'ekivuga tasula njala abeera ne gitaaye ng'akeera ku makya gigs ezimunoonya fenaffe twali ku talent nze talent nkikkiriza nti oli ku stage ozannya olina akusportinga kati kyekyo kyekiri ku baana abantu abanyumirwa ennyo akapaketi ako aka lifeguard stage eyo kakabaleka bakiremereko kiwedde tukiveeko so stage basically okiraba nti ekuyamba okubanga ate ova wobadde ate neweyongera is talent abantu abasinga bagenye ku talent and I don't know why abazadde abasinga bakirwanyisa nze muzeeyi wange lwali lutalo abbe mukiibi okunteeka ku stage Mariam Dagi alina okujja waka n'asayininga contract ne mwami Kalibbala okunta okitegeera okunta nti kangenda ku theatre kuzannya yamala kusayininga contract Katonda because nali muto o teenager bakuteeka mu theatre babalabanga ebyekiralo ebikyayi balabanga ebyekyayi naye ate nga talent omwana ne bw'omusibira awaka ng'era asazeewo okwonoonekera ayonooneka ekyabazadde nze kyonagenda nakyo ate abazadde bajjemu embeera ey'okulowoozamu omwana okuba ne talent kuba kwonooneka naye kati byakyukamu bigenze bikyukamu kuba abazadde kati bye batunoonya n'otunoonya nyambirako ku mwana wange nange bannange nze nkubuulire simanyi oba nkola essomero kyebalengera n'okubuuza nti how do you even convince kubanga bannaye abazadde bali mu kabokisi kange ne leero wali wangambye ti olinfulirayo kabbasale olinawo otandikira olumu kati olaba balengera kubuuza nti how do you even convince omuzadde okumuggyako omwana tono omwana mumpe abazadde nabo baba baagala omuzadde ebiseera ebisinga kati oli ne waba ne ssente bwafuna chance eyo negamba ti omwana agenda asomera mumutekinge on kati nkugambye talent esobola okuyamba omwana nemujja waabadde nemuteeka ku n'abazadde kati teebereza oyo omwana gye mayima ffenna twali tetumumanyi naye omwana jasi yakola ka challenge in a song okitegeera kati egenda kumuyambako just challenge egenda kumuyambako atambuza obulamu ababaana Favour ne Gabi waliwo essomero liri South Africa eyo baliyita CPC lyabasanga ku TikTok era abaana bano omusajja ne balinnya ennyonyi okuva eri nga bazze kulaba abaana abo babatwale okurikodingako nabo oluyimba olw'essomero eryo ne babasasulira buli kimu era bagenda essaawa yonna madde siina kukyogera bayinza okuba bagenzi obanga bagenda bana birimu n'omukisa oba kati
of course emukisa se ogwina okubeeramu ate musanga yetegese. Yes, musanga ekirala gusigala ng'okola ebirungi, gusigala ng'okola ebirungi. Kyova omwana tomuggyako kintu ekyasigale ng'akikola consistently, mukisa gwe gujja musanga kubanga nagwo gulina okusanga ng'olina kyo wetegese okukosa. Kati so kyekyo ebyo bintu biyambira ddala abaana ddala. Praise Wisdom guli omwaka yali Russia lwakuyimba Bageto Kids enyonyi bazivaako bamitize ba stars bonna webale nnyo naye nga baavaawo talent kuzina kati baabo baatambula. Kati kyekyo kati talent naye kati gwe buzibu ki bw'osanzemu mu bazadde bwali agadde bakyuseemuko naddala badiringa nawe okufunira abaana bawe basare obakola obwo obukunyizaamu. Kati omuzadde nina omuzadde w'omwana omukubira essimu muli mu holiday, jjukira ebiseera ebisinga ennaku zino amasomero agamu abaana babaleka ne basoma then mu holiday bakola bino ebintu biranga okurekodinga ennyimba ezisinga nno nzirekodinga na mu holiday. Kati nowe wasomera twamukola mu holiday naye okubira omuzadde twetaaga omwana okumukuleetera lutalo kyokka omwana yafunamu kugambye ne weegayirira okumukuleetera n'akusaba ssente ezimutambuzza naye ng'asomera bwereere. Aga muzadde at least teekamu ekyo. Omwana asomera bwereere ne transport nga mutwalo ensi naye agala ziteekemu. Wow, kati kyekyo yes problem esingira ddala nti at least naawe teekamu ako akatonotono kuba kati essomero lyewaayo gomanyi okubanga katugeze mwana abadde asasula miliyoni 1 okubanga tagisasula buli ttaamu omwaka kinzukiza omuntu gweweeza mobile money nakusaba emitwalo 5 bw'ozimuweeza n'agamba nga tompadde withdraw charges and you like kati soko ziri za 5 mpeereza ezijjako. I mean abazadde balina okukyusa ekyo bw'olaba ng'omuntu akuyambyeko nawe baako kyokola ekiraga nti mutuufu kye bakuyambako okisiima. Abamu bambi bali okay, they are very positive, naye abamu tutereeze ekyo ekintu. Ate waliwo n'abantu abamu basaba bursaries naye ate ne baziguza abazadde. Tobiwulirangako? Mbiwulira nze. N'asaba bursary kati ng'eri full ate bw'atuuka mu muzadde namaleetayokko. Kati kankubuulire nze sisobola kukikola. Ekisooka nze sina bazadde be bannoonya. Nze neerabira omwana ne ngamba oyo omwana nina mutwala ku ssomero bwe riti era nenkikola ne mutwala. Tewaliyo muzadde asobola kugamba nti kyuni yali ansabye kino tekibangawo. Kati gwofuniramuwa? Tewali. Okola linda? Yes, nze njagala omwana ali talented asomere bwereere kuba kiba kimuyamba. Kuba omuntu ng'ali talented aba naye alina wayambira essomero maybe okitegeera. Kati omuntu bw'alaba Gabi ng'ayimbaga omwana oyo asomera nange kantwalawo omwana wange okitegeera nze ekyo kiba kimmala. Is it omutima gwo oba embeera gye wakulira mutane wakulira ku bursaries? Nze mutima gwange mutima gwange just njagala nnyo okulaba abaana bali talented nga basomera bwere. Bannange nkyagala saagala kulaba mwana ali talented kubanga era essomero lyonna eriyina omwana nga ali talented nga temuwanga full bursary ojamu bajjako omuzadde ajja kugenda amundeeterenze mutwale ewalala. Abaana mubawe basome bakolere essomero. Omwana omu babiri tebakola ki tebakusala. Kyovala zinansanyukidde nnyo. Is it Kakiri waliwo omwana oyo yabadde yakola ka challenge namulabye oyo director najja ku assembly namwa basa. I was so happy for that school because omwana oyo alina we yabatadde. Webale nnyo. Fena tumanyi ssomero. Okitegeera. Omwana Vanessa n'atulaga essomero gye liri. Webale nnyo kati essomero lyonna litasobola kukola kintu ekyo mulimba. Abaana mubawe basomeko. Kale ne bw'ogamba myaka 2 oba mugambe omuzadde asooke naye aweweereko kawa agambe essomero lyankolera ekintu. Ate kubanga abantu baagala like for example mbadde tulina promotion gye tukola ya MTN naye nga omuzadde awangula million ng'alina nawangula omwaka mulamba omwana nga tagenda kuddamu omusasulira school fees. Twamujamu eryo essomero MTN esasula school fees ez'essomero eyo lyennyini mwaka mulamba. Bwe sasula school fees okozesa MTN momo mu draw balondemu omwana wo nti omwana wa Ruth Kalibala yawangudde mwaka mulamba. Naye omanyi kitegeeza naye ng'osobola kinene naye omwaka ogwo ezo ssente senga ozitereka gwe amasomero ganyonyonta abazadde naye nga tegabaddize yadde akantu. Okitegeeza nabadde ku ssomero St. Mary's College Bugazi nga bategesa omukolo gwa Thanksgiving. Abaana abafunye 20 points abakamaze yaba 11 babadde 25. Buli mwana yafunye $3 million. Oh wow.
era motivation ogimanyi guli abaana buli mwaka nno bwakola Misase Nyonjo era satu cash kuko dizakupa milioni 7.5 nozikwata noziba omwana atandikira okutandika okugenda kuko muyambyeko yes government ebegenda muwa naye at least omuzadde omwewuddeko ogula bino ebintu byagenda nabyo hostel okitegeera kati ebintu ebyo amasomero gatandika obikola amasomero ganyu gakama gakuba oluseke tofunangayoko ku ssomero likwa basari aye netuka mu makati ne lyekuba tokifunangako sikifunangako mukama mulungi sikifunangako era bwekubamba omwana nina okumugyawo ofuna awalala omwana wasembayo obukulu si wo gwozaala but bano boweredde ali mu class ki omukulu bana ba basaries ndoza beba bali mu P7 P7 nafunirako ku basari beba bali mu P7 kati jamutandika omwongereyo ne ku secondary already kugambe bafunye kati tulina Gabi tulina Favor tulina ne Shiba Kandi ali ku Crimside bali ku Smiling Star nebo nanjagala bagende mu ssomero litya limu egenda okubateekinga ono ate bonna bayimbi oluyimba luno lwe watukubirako olwakubafa abazadde kyo kyakuinspiringa abazadde mutugamba mwatambuza ebigere obwana sabo obwana bwabayisamu egaali kati kankubulire nze ebiseera ebisinga ima mpandiika ennyingi mpandiika n'abaana kati nababuuzanga mami yakunyumiza ki tatambuzanga ebigere mami yangamba batambuzanga bigere nga basiba lumonde mu ssanja ne bagenda maama oluyimba ne luggweeraawo kati netuluta netujja mu public ne receiving buli omu n'ayogera feedback yali etya nina video eziriko comments omutwalo gumu n'ekitundu video 2 15k comments naye ng'omanyi abantu kye bakola abantu abamu banyiiga babiteekinga naye ate abamu nga just bali mu muzannyo it was just fun ng'abantu banyumirwa mugaye ne bwempita mu kibuga gwe musajja gwakola oluyimbo naye nga just baana baali mu fun baana baali banyumirwa bulamu and it is what is happening now though mu byalo eyo waliyo amasomero agakyalimu eyo embeera naye at least kati ekintu kikyuseemukko gyosanga essomero abaana vani kyabaweerya envubi gyebiri zirina amasomero gemmanyi nga balina ng'abaana ba nasale we basomera mulimu ekyuma kya ice cream mulimu obuuma obukuba juice nkutwalewo sinagaswalya mbana nga lya ice cream waabwe liri wali eno Twin Brook nasale section yaabwe erimu ne ice cream lwaki omwana atagenda kusomero ng'ayagala okitegeera yesunga bwesunga kati munayo ebintu byaddala gyebiri kati abantu abamu babitwala personal ne banyiiga nengamba kyakumalamu amaanyi ffe kyatwongera bwongezi n'amaanyi netugula ne baasi ku ssomero netugituuma masomerawa wangi kakinoge bulungi ddala how do you separate these songs ng'owandikira amasomero matino Kalibala primary school tajja kufaanagana na Kizito primary school nziwuliriza mpuliriza nnyo ennyimba ezo buli Basande nkera kuwuliriza music w'abaana oyo yenna gwe nkoze such that say repeating nga byenkoze eki byemmaliriza kati ngenda okutuuka ali okukolera mba ekintu nkiwulira nga kipya kati ezimu nziwandiikira naawo nga abaana we bali kati olwo lw'amazaalibwa olwasembye naluwandikidde mu studio nga n'abaana bazze ku recordinga tewali yazze ku recordinga ng'amanyi kyagenda okuyimba lwemu yazze nga zze bamanyi bagenda kukola oluyimba naye nga tebalumanyi tutandika okuwandiikaawo nga recording oyiga no recording kituufu abaana bano amanyi aba nursery teacher atawaana nabo how do you organize them okulanga basobola okubeera organize mu kuyimba kati abaana b'ennaku zino tebakyabakambuwalira ekyo kyekisooka abaana b'ennaku zino tebakyabakuba oba nabo omukuba anyiiga bunyiizi nze mbadde n'abaana kati abaana bali mu P7 naye nga tagaana nali mutaddeko oluyi okola otya just kubasembeza gwe babeere nabaawo musooke munyumye nga tetunakola kintu kyonna sooka munyumyemu okuba emboozi bubeere nga busanyufu lwaki bwe mugenda wali agenda kuba talina buzibu yadde omutegedde oba omaze omumutegeka oba omaze omumutegeka ku kyagendako aba agenda kukola byoyagala byokka kubanga agenze kunyumirwa naye omwana kasiita omukambu wali ngaggalawo omwana asobola okunyiiga nga muto n'abeera nga munyiivu omugamba beera happy sanyuka nga talina kyakola lwalwakana kutwali tukola nako akalango nako kakambuwalira
ne kaggalawo nga bakagamba tekakyakiddemu ne kagamba producer ne mugamba kandekere tutandika omuzannyo gwaffe ntandika omuzannyo ne bagamba camera rolling ne tuzza omuzannyo gwaffe nga bwe kasuka line ziri nga ziddamu bwe kasuka line basically twogera bingi so editor najja nga asalamu byayagala funamu kye baali bamwagalamu naye okambwadde kamisinze line emu n'okatabukira tomufuna olaba kababeere mu studio ba producers benkola nabo bali babiri sitwalira abaana producer mulala olw'ensonga abamu tebamanyi engeri gye bakwatamu baana kati producer kiwuwo oyo ye muntu asinga okutegeera abaana ebbanga lyamaze ng'akola n'abaana kiwuwo omutwalira abaana n'obamulekera ogenda okudda bali mu kuzannya ng'abazannya naye olwo abategeka bagende ku microphone nga tebulina buzibu yadde naye producer osobola otuuka oyimba biki by'oyimba naawe nange omwana abatagenda oyimba gakaaba biki ebyo abatagenda biyimba era akulagirawo sijja biyimba bw'aba akuyambye n'ayimba bibi abaana ng'ayimba kwejjako abaana abatosebo nabo bantu tolina bakubanga ngobatendeka kati challenges nze nzigoba bwentyo sibakkiriza kubeera nga baba banyiivu olina okubekinga sure obafuula mikwano gyo kuba nabo bantu nga tewali kikugaana kasanga kati ngaamira n'okasitula n'obeera nako nekayogera n'omala n'okateeka wali ku stage n'okagamba jangu oyo omwana yazze mu maaso ga Nnaabagereka kazina nimpula nga njagala kawahaga okitegeera naye nga just confidence eyo building mu mwana n'abeera ng'ali bw'atyo naye bw'ogamba nti omukambuwalire sobola kukolaba nako bw'okakambuwalira nga kejjeeko waya kaggalawo nakatunula eri nekatambula n'okuviira nekakuviira kikula lya bbanga ky'okuwandika oluyimba si bbanga ddene ne bw'ogamba kati tugende mu studio tuwandiike tutandikirawo omuntu ayiga okuyimba oba azaalibwa nga muyimbi abantu abasinga bazaalibwa nga bayimbi naye n'azaaliddwa ng'ayinamu akayimba asobola okulemerako n'ayimba naye abaana abasinga tunakyalinga banakyalinga omwana omusanga ayinamu akaloboozi akayimba kati n'otandika okukabuildinga mpolampola nekivaamu omuntu kati oyo omwana oyo Gabriela namusanga oba ali mu pitu awo bwe watyo kati mukumusanga ngenda okulaba akaana kalinamu akaloboozi netukatwala mu studio nekayimbako ne banne baako kati wekavaayo wabaawo byabaawo awo mami ne dadi baawukanye ne bakatwala mu kyalo ng'olwo tekanafuna na basare kati wenajja nembuuza director akaana kaffe kali akaali katandise okuyimba kalazeewa naye mama wako yakatwala mu kyalo baayawukana nemugamba nno tugenda mumukomyawo ne tukubira maama we omwana ne bamukomyawo okuva olwo n'agenda ku basare y'essomero ne bamuleeta ne mu kisulo obulamu bwe ne butereera n'atandika paka kati omwana ayimba kambuka ne kambuka ayimba nga muntu mukulu yes kati ekyo kyekyamuyamba ate omanye amasomero nago kati olaba omwana ng'oyo bw'otamu identifyingirawo kyova olaba amasomero geetaaga abantu ngaffe abasobola okwidentifyinga ekyo ekintu ti omwana oyo naasobola okukola kino naye bw'oba tobalina essomero ligenda kukula oleme kuvaamu mwana asobola kukola kintu kyanjawulo nga mubeeraawo naye nga abaana mubadde nabo osinza ku kyokolagana n'amasomero agamu waliwo kale amasomero agakwanguyira ate munaye olaba bino ebintu abaana be bakwagaza essomero si bakulu osobola okugenda ku ssomero nga si bakulu be bakwagaza naye nga baana nosanga obwana ng'obwana bulijjo obwana nga bukwagala nogabane kati ndagawa kansooka enjira mbeerawo waneeno mu butuufu buno obwana ng'abaana bakwagaza essomero kati nze enkolagana yange esinga kuba n'abaana sijja sinalifanako sifayo essomero balifaanana lirya balilirudda wa nze nkola n'amasomero mu kyalo nina amasomero kayabwe kaliisizo imagine bakuyita notunuulira abaana nawe kyobongerako ate nga abaana bayinza okukwagala ne bakulemesa n'okuva ku ssomero abaana nodanga n'ensawo nkalu bannanga tokyogera nako ekyo ate nze bannanga nze kyembeerako ogabanga jjenje banaye bobeera nazo maama oba ova ku ssomero ne bukwetooloola yogereyo kusoma eriso nkeera ku makya ku Sande ne ngendayo mu maasi kusaba ne kumbwa ne bayiika
nga balaba Doni azze ono nakwata guno omukono nakujjako ensawo ng'olwo omanya oluseke lugenda okunyooka awo payipu batekawo olugogo. Abaana bano waliwo tulaba nga oluusi bakolamu ebintu ebyekikulu naddala mu dances nga bazinamu ebintu ebyekikulu. I'm not saying nti baababo but tubala ku internet kino kyogerako ki? Ekintu ekyo nze nga nze abaana abo abantu ababo preparinga bebaba n'obuzibu naye nga bo ng'abaana tebaba na buzibu. Era nyiigira nnyo omuntu avaayo n'avuma omwana olw'okuba akoze ekintu wekityo, kuba omwana okimamu n'abaana abo tebalina masimu tebalaba na vidiyo bamugamba bugambi yambala bwoti kati aba agenda kukola ki? Kati tulina nnyo amaaso gaffe tugajje ku baana tugatunuza eri behind abantu abo abali emabega abaproducinze waako yoffe gwe tulabye amaaso tugajje ku baana. Kijja kutubeerera kizibu nnyo okujajinga omwana oyo ng'ate omwana tamanyi na kigenda mu maaso tasoma comments abeera ku ssomero ne vidiyo bamuterayo nte tamanya na kumanya banne be bamugamba we saw you on TikTok okay so mugenda kikola mutyo kikomya abantu tulina kugenda maaso nga twogera n'abantu naye kati kigenze kikendeera actually kigenze kikendeera abaana tebakyabeera nnyo mu gundi ebyo naye luli byalinga at high rate naye kati bikenderedde ddala abaana kati bambala decently ne bajja ne bayimba. Nze waliwo abantu abatera okuvuma abaana abo naye nze mbagamba omwana aba talina kyakoze, omwana ali innocent, tosobola kudda ku mwana wa muno emyaka 10 notandika okumuvuma myaka 8 tomanyi bw'asula tomanyi bw'alya n'ovuma omwana si mulundi gumu n'okomawo ogwokubiri kyokka nga gwe toyagala bantu bakole ki? Bakuvume bokugambako. Abaana abo bambi tubaleke ne woba omwana owulira tomwagala muleke tovuma kubanga enkyawe banakukwatira kuwo bigenda kubeera biralamu biba biralamu embeera ekutabukira ate abala ba social media bamanyi gani zikyuka bukyusi ziti bakono ne ziddako bwe zikyuka ne zitunula ewuwa balina akantu kensinga obutaagalya ddala moments baba a few moments later akantu ako kaba kazibu mwaka ya Balista Timo yagenda n'agamba ow'ekikonde yagenda n'agamba nze sozo tojja kunzanyisa bikomedi byo wenkomawo e Kampala ekintu kyekisigenda kukola nga nze Kampala kuzanya mu bikomedi bya sozo a few moments later nga bali ne sozo bazanya ku nnyonyi. Abaana abakola ekintu ekyo akantu kabi nnyo naye tetujja basonyiwa akantu ako kemukola ako si kalungi naye nga abaana tubaleke abaana children are just angels tebamanyi bamina bigenda mu maaso tubaleke kati nze kyengaba manager abo ze kyensaba baba dressing bulungi kyovola kati olaba bwe twabadde mu luyimba twabaddemu n'omwana Queen Serene yasinga yabadde gomesi najja ngali very decent and that is okay kiba tekimugjeeko bwana abaali sigadde mwana bulungi nnyo and nze nebaza abantu bannaye abategeka abaana abo si bangu nabo omwana okumugjayo limelight abantu sechangu muyandiagadde omwana wo okubeera bwatyo kino nkikubuulira naye omukisa gugwira mwana omu kati omwana oyo bw'abanga Mukama amuyambye n'avayo mumuleke ashining for that time obudde bwe bwebo naawe obubwo bujja n'abantu ababeera ku social media nga bavuma abaana I don't like it olw'ensonga nti omwana ono talina buzibu oba gwogende ku akawunti y'omuntu oyo omukubireko ku ssimu bw'aba alina kyakoze nga si kirungi ddala nga gwe tulabe si kirungi tositala ku social media genda mu kabox komugambe naye Rosi omwana gwe wataddeyo ng'ali so indecent mugjeeyo naye kati omwana omutaddeyo oluusi nagamba ng'akakulu lwaki kambadde bwe kati akaana simala kakole ki nja kakola bino bwe biti kale zo gankate kanyumye naye okawemmula ebintu ebyekikulu babikolera ddala nno just imagine ng'omwana wo nze mbulokinze abantu abasoba mu mutwalo ku TikTok lwakuvuma abaana bavuma abaana abato naye ngate omuntu omutuufu yali badde ajja mu kabokisi nogala tuli in the right hand omwana ngakozekinyumye tulowooza omwana mukyuseemu kubanga ono mukulembeze ow'enkya alina
lwaki atakimanyi kigenda mu maaso kubanga naye bamudirecting naye anyway buli muntu munaye alina engeri gye yakuzibwamu naye abantu abo abamu baba bo bali awo ensi yabavaako ng'omuntu akwata ekigambo ekinene n'akiwandiika mu komenti ng'akimanyi bagenda kiraba taba mwangu oyo omuntu aba muzibu naye ng'abaana bambi tubaleke nze nkivumirira nnyo kuba kati nze nga nze nsiina mwana gwe nsosola nze abaana bonna bakwata wamu bonna eddiini yonna siriiko nti ono omwana yono era nze wange bino omanyisebo okimanyi muno ku TikTok okwo kuliko empalana z'abaana nyumiza nga kampu y'ono omwana ne kampu y'oli bali bati ng'engumi zinyooka wakati yabo bamufaaki era nga mu kifo oli wabeera ono tebaagala abeerewo nkugambye era nga bwe babeera mu kifo kimu ono katugeze ono ayambadde gomesi n'ono ayambadde gomesi nga batandika okukompeyalinga ng'ono bamuvuma nga kubanga kati abaana bano bateeka mu mpalana ze batamanyi na kumanya webale nnyo nga bonno baba tebamanyi kati mwe bafaani nga mwe muyomba ate muni okuteerabira the internet does not forget webale nnyo omwana ajja kukula asange ebintu ebyo agenda balaba atya bubi nnyo era abaana abo bwe banaakula ne bafuuka ba mukwano bagenda banyiigira nnyo bagenda banyiigira nnyo nti bo bali mu kukula tomanya bwe bagenda kwesanga oyinza n'okwekanga nga bagenze mu institution y'emu ne bafuuka ba mukwano nnyo nga tokyasobola na kubaawula kati gwe yali akipikamu eno n'oswala naye olowooza ministry ya education kikyali kyusizaamuko bingi ngaki bingi abaana basoma nnyo ebiteetaagisa kiki ekikeeza omwana wa nasale ku ssaawa mwana gwe nasanga akaana ssaawa 11:30 nga kano kata omwana kokka kato nga kalabika kali mu P2 P1 nengamba mukama Katonda omukyala asigadde awaka yeebase mbuli abise ddadi olese jjiryo wabwere lulitambula alina kuza enkuba ekeera kutonnya omwana asobola n'okulukutira mu mwana obuma bukeza mu shato kati shato ezo ssaawa 10 ziba ziri mu kutambula omwana asooka bw'agiyingira ku 10:00 atuuka emu ku ssomero ezo essaawa 2:30 kaliyo omukazi mama kati bakatuusa ate kalina okusoma ate bakajjewo ku 10 bakaze ewaka atuuka ku 2 jjukira basooka kupiikinga weewala ate yasemba kutuuka kati omwana oyo ddala aba asoma ki omwana aba asoma ki edda nga abantu basoma P1 mpaka okuva ku P1 mpaka noza P2 nga bakoma ku ssaawa 6 nga badde ewaka nga nesaba bakisazeemu ate era nga bayita nga nekisaba kisalemu webale nnyo kyogamba abo tebakuliyetinga nga basawo tewali nga bo bayinginiya ebiseera babeerangawo lwaki abantu bataddewo embeera eraga nti omuntu okubeera mu kiraasi n'osoma ennyo okutegeera omwana omuto kyekimusomesa minisitule ekyusa ebyo ebintu omwana wa P3 alina ensawo ezitowa n'omusinga omwana wa P3 musomese paka ssaawa 6 omugjewo omuteeke wali mu kiraasi bw'obanga osazeewo okusomesa omuteeke mu kiraasi endala eri practical abeere ku kompyuta ayiga ebintu ayiga keyboard ya kompyuta ebeerako kino na kino sikusukumbeeza mu kiseera batwale wali eri batandika okuyiga musical instruments okitegeera batwale wali batandika okuyiga ebyalaani ebintu ebityo era kati nkubuulira wola otwala omwana wo mu ssomero nga talinayo kintu kirala kyasobola kukola outside kiraasi oli ku kikyamu abaana bali depressed nnyo omwana mutwale ku ssomero nga balinawo ka bakery nasobola okuyiga bwe bakola akagaati nga bava mu kiraasi bamutwala wali ku ssaawa 8 kale ne bawummulirako awo okusinga okubeera nga buli ssaawa omwana ali mu kusoma leero wali abali mu P7 kati banange buli lunaku omwana akeera nakola olupapula ku makya ku ssaawa 11 n'ayingira kiraasi yakooye dda n'addamu olw'ekiro mu prep n'akeera ku 11 n'akola olulala rutini ebeera bwekyo mulimu gy'ogenda kusaba mulimu bakusaba results za P7 teri ng'omuntu n'osomera emyaka 7 ne bakwata ebibuuzo bya myaka 7 ne babifunza mu ssaawa 2:30 onzise walaayi emyaka 7 mu ssaawa 2:30 mbugwe obikole banange tuli kuki ate amasomero engeri gye bagazimbyemu ogoogerako ki tetukyalina fe twazannyanga ne PE ne weeyambula waliwo weerabidde okwambala empale okugyamu ekiteeteeyi n'ojjukira nti saayambadde twazannyanga kati tuli amasomero amasomero ennaku zino gajiridde ddala
mafunda mafunda era amasomero agali mu byalo eyo ge gayina ettaka eddene agasobola okuteekako ebisaawe ebirala ebiri mu kibuga abantu bazimbyewo ebizimbe ogenda okera ku makya wali ekisaawe ky'abaana nga waliwo ka apartment kati ekitegeeza ekyo nakyo gavumenti erina okukitunuulira ennyo kyobola nsekendinga ekyo kyogamba ekya music wakyo omwana obwongo bubeerenga bulina ki bubeerenga butambula bulina ekintu ekirala kye bukola abaana batwale wali babeeko ekintu ekirala kye bakola naye ekintu kye bayita kiraasi nze kyantama kati kankubuulire otuuka eyo ssebo ku ssomero nabagamba naye enkya tulinawo tubali twagala bale njagala tukoleyo ka session wano eno abaana bayimbemuko aba P7 temugenda kuba bali busy netaaga okurelaxinga bulijjo bakola ki omwana gwe noofa okulaba nga mu P7 mwalina okuyitira ekibuuzo wano mu P6 yali akola ki ate neweewuunya abaana ayinza okufuna bonna mu P7 yeyo n'atuuka ku ssomero senior 1 ayina babakyopinga nkutidde kane weebuuza wali yayita buyisi oba yali ategedde tulina okukyusa ensoma bwe tutaakyusa ensoma simanyi oba kiri mu Africa yonna oba Uganda yokka bannange ensoma mbi abaana basoma bubi otyo kati abaana okusoma ennyo okukeeza ennyo abaana amasomero talina bazanyirako ko bafune ku ebintu ebirala bw'oba otegeka essomero liteekemu ebintu nga music class, computer class, baking club oba swimming club ng'abaana bagenda ne bawuga masomero gatandika okubikola naye matono agayina accessibility ku bintu ebityo naye tandika gwe oba tolina accessibility ku swimming pool bwe tandikawo ekitono okitegeera abaana batandika okuyiga ebintu ebirala naye ebintu by'okusoma ebyo bannange emirimu tegikyaliwo egyabasomye abantu nkugambye omusomesa asomesa okumala emyaka 5 oba 4 ng'omwana eyasoma obusomesa ali awo ataayaaya kati gweoba oyagala abaana abo bakole ki tewali kyali mirimu egyo abaana mu batwale batandika okuyiga ku bintu ebirala kyemwali agadde mu gavumenti ekyusemu mwe ba writers like mwinayo body ebafuga mwenga ba writers obi omu yefuga nga bwasanze obuzibu bwa wano nze munaye ebintu byannema okuyingira ebintu bya gavumenti ebyo si byangu nze byannema okuyingira associations sizirimu wabigezaako ne bigaana oba just oyingiranga obuyingizi siyingiranga bakutiisa nnyo bibaamu enkaayana nyingi otyo kaayana nze saagala bintu byakukaayana ate nsaagala kwegayirira nina bizibu toyanga kwegayirira tokwanangako saagala mwana kubamu okwegayirira bannange banaye okwegayirira okubeerawo ne mu beginga nabanga bakuyamba obuyambi abakuyamba obuyambi ngo nina omutwe gwange kangende nkola ekitono kyenfunye ntambule n'ekyo nze nabigaana sibyagalira ddala ebintu ebyo ekisooka mujja mu association katugeze babawadde ssente naye ng'omanyi abazitunuulidde amaaso nga mangi n'atali mu association ezaffe balirawe nange ndi w'akantu olimba YouTube channel yange sebo gyeri etambula erina abantu egina mitwalo 2 kati naye singa giteekako nnyimba z'abaana naye kati natandise okukola interviews n'abaana abo abato bwentyo mpola kati nange ndi w'akantu sebo kasuku tonneerabira ondabiranga ddala miliyoni zaffe 5 naye nga ate nawe era bw'oba ojja ogende w'akasuku olina okuyingira saako awe wali ajja kumpa kuzize tekisoboka kuzize sana abafunye bannange nze saagala bintu ebyo kasuku sobola kuba oluseke natwamukubako oluseke layira kozi ngoyise mu mwana nali n'abaana alina ekisa ku baana abantu kibatamanyi kasuku alina ekisa ku baana yajja n'atu-interviewinga kulimbala birthday omwaka guli n'atuwayo akakadde ku baana awo osobola okulya ku kyakasuku naye mbozebuzi olese luseke bakule lukube ekibuno ofundikira yalukukuye nga okitegedde association zakulema zannema zibamu okuyomba kukaayana kati sawa tunulire ey'abayimbi essaawa zino ono akuba ono ono akuba oli kati ono agamba nti kati ssente zajjaffe tetwafuna nzize nkaayana saagalira ddala zibeeramu saagalira ddala zibeeramu njagala nkola ekintu kyange mbuilding ekintu kyange nze ekintu kyokka kyentunulidde mu bulamu kyenjagala era singa nfunayo abantu abasobola okukituyambako ne tufuna house eyo ey'abaana ng'erimu njagala nina vision ya house nga nnene njagala home y'abaana yes nga waliwo abayiga kino
waliwo abayiga kino kwegamba ng'abaana nga ne dance class ziri professional classes nga ziri professional ng'abaana bayigira ddala ebintu bulungi nnyo ekyo kintu kyenjagala kyokka naye bya association tosi byoliko. So do you see yourself in the future when you are writers creating? Yeah kyo ensonga lwaki mpandiika n'abaana babeeko kye bayiga era nabo bampa ebigambo olumu ne baga anko nedda tukole bwe tuti. Ekyo nkyagala nnyo njagala okulaba omwana ng'avaayo eno nga akola ekintu kyenkola nnyo kuba nange olumu mmenyeka amasomero olumu gakusukkako obungi n'ogamba kati bannaye nkoze ntya naye obaawo n'omuntu asobola obikola. Kati amasomero gano gawandiikira ofuniramu wa? Gasasula. Gasasula alo gofuna galinamu ku ssente ne gakuwa ku ssente eziwera ssente zikyali ntono yes naye at least tutambula. Mu maaso gye bujja omanyi ne ssente zino zisinzira ku linnya lyokola ki lyolina. Katutuuka ku ssomero katugeze omuntu abadde bawandiikira alina erinnya ddene kati gwe ng'ate erinnya lyo ttono nga ssente zirina okukka wansi. Kati tujja kwambuka mpola mpola. Mu future myaka ng'etaano tujja batufunira ddala ssente. Amiina. Mukama akikole kibeerewo. Tune the writer gye tumanyi amanya gamatuufu gwani? Senninde Alex. Ani akuwa Tune the writer? Nze nalyetuuma. Why? Simanyi gye lyava naye nga newulira mu tune mu mutwe. Ate nga bw'oziwandiika. Nengamba erinnya lya tune ndyagala nnyo. Kati natandika okuwandiika ebya serious nenako the right. Mu kuwandiika muno ennyimba ki ky'osinza okufunamu? Y'osinga okwenyumirizaamu? Okufunamu social capital abantu ba directors ab'enjawulo basobola okukubirako ne bakwebuuzaako bw'oba ng'olina kye weetaaga n'obakubirako kintu kye sofa. Tonatambula ku mawanga? Sinaba. Tonatambula ku mawanga? Naye maybe mu future nja kutambula. Wafuna dda passport? Njirina. Ogirina? Tefulumangamu? Tefulumangako. Eggwako ddi? Ekyayika emyaka nga 7. Omwaka guno tusabe Mukama akikole. Amiina. Oba gusookera dda. Amiina. Ofulumemu nnyawula. Mbalumye. Nnyawula. Walagadde kusooka mu nsi ki? Yalagendako Dubai. Why Dubai? Banyumyayo mbu walungi. Olaba amazzi agazina. Bange gwotolimu olwo. Ntambulemuko. Njagala nnyo okugenda mu nsi nga sigenze kukola ngenze kulaba bulabi olya tutambulako. Oli mufumbo? Olinayo ku baana? Olinda kunyenyanga over? Obudde obutuufu bujja anytime. Budde obutuufu bujja. Mbadde nkyazunga nnyo. Ate ng'olina n'abaana abato abalaba olina? Kati n'abantu bamanyi Amira nze muzaala. Abantu bamanyi Amira nze muzaala era bamanyi nze taata. Gwe genda ku TikTok obabuuza ani taata w'oyo omwana bajja kugamba nze. Kati yeyo leva abaana kwe bantadde ssebo mbanda bangata oluddewo kubawa omutuufu n'atera okunyeenya bannange. Kati maki kye batakumanyiiko gwe abantu kyolowooza? Kye batamanyiiko? Sinyiiga. Tonyiiga? Okunyiiga ndwawo nnyo era bw'olaba nkunyiigidde bwe nyiiga bubi. Ye muntu aseka aba mubi. Mba nkuviira buviizi n'enkuta ate bwe nkuta mba saagala kudda. Otagala kumanya? Kyekyo. Ekirala siri muntu mubi. Ni muntu mulungi nnyo. Siri muntu mubi. Singa osiddamu n'osanga the younger version of you. Magezi ki ge wali muwadde? Bannange. Bannange abalina okuba ng'alina eddala oyo. Okitegedde? Magezi ki ge wali muwadde? Kukakkana ekirala asome nga bw'akola ekintu ekirala ekiddako. Bannange ekyo kintu ngenda kyogera buli gye ne bwe ngenda baana ba secondary mbagamba as you study funayo ekintu muwulidde kyokola ekirala ekitali kyabitawo. Funa ekyalaani otandika okutuga abantu bali awo mu kibuga munnaye batungira ddala ebintu ate bakola ssente empitirivu. Gwe kati boddawo n'olowooza mbu nno ogenda kumala osome ng'okimanyi muno Uganda omuntu okufuna omulimu weetaaga okusoma okupaka ku myaka nga 25. Kati ng'omuntu okyali awo myaka 25 tolina kyo. Okimanyi muno omwana afuluma mu level nga talina kyasobola kukola. Ng'amanyi kimu Luzungu Katonda wange. Bana Uganda tukyali. Luzungu ogenda kuteekamu seppiki ofumbe? Bannange omwana alina otuuka mu senior 6 ng'amanyi okutunga amanyi okukola kino kubekinga cakes kukola ki. Kati abantu abakola cakes essaawa zino omanyi ssente ze balimu ze bakola. Gwe cake omanyi kilo emu ssente meka gye bazigira? Nze neewuunya n'okwewuunya. Paketi y'eŋŋaano omanyi cake meka z'oyinza okuggyamu? Weebale nnyo.
kati kyekyo abantu bali serious kati abantu basomye naye abantu abakola bye basomye Uganda bali 20%. 80% buli omu ali bibye basanga bali eyo buli omu akola kiki omubuuza wasoma nze ndi musomesa mutendeke nga ali eyo bweru nange nyakubuuza did you graduate wasoma ki ndi musomesa physics mathematics ne wateeka mu case sibula abaloyi waffe abalungi abadde batulaba ku channel ya Ruth Kalibbala bwanika mwebale nnyo mwebalire ddala nze Tune the Writer omuwandiisi muntu bayagala omuwandiikira kukwata akusanga wakwasaganya atya handles zo zonna boli wamu Tune the Writer everywhere Tune the Writer pose number y'essimu nayo ngisome 0780817860 0752727231 ze namba z'essimu kosobola okunfunira jangu twogere jangu tukole business abamasomero mujje siri wa bbeeyi nnyo omukwata nga bwazze are you seeing and searching kinene mubere bulungi bye bye